Biduluza Kalondoozi Alfred Sembajjwe si kya nnono weewa waliwo ne yakintuuma buli wansinkana si kya nnono katudde ku nnono kita kyanjogeza duli twalaba ekita ekyo endeeta yakyo nabaani abalina okukifuna olwaleero katunule tukireeta ddi mu mukolo nga tumaze okuwaayo ebyobuwasa ebyobuwasa kyeki nga tuyingidde mu nju mu dduuzibwa eddiro liyitibwa eddumbiizo oba edduuzibwa bwe tusasula byonna ebyabakulu ne batukkiriza nti katuli baana katuli baddembe okunywesaako abakulu basaasaane kyefula nakugambye nti ekita ekyo tusobola okukitambulizako era ebigambo bya musaasaane ekisookera ddala kyotanywa tokiwa banno olina okulegako enkambi kwe bayita okkuba enkambi olina okukubako enkambi mwe mutera okukitambuza simanya dyakettwa n'ebiringa ebyo byonna naye nze nja kukisomesa mu bugazi bwakyo tukitegere mu maaso ewe ndiba nkoze vidiyo etambulira ku buli mumiro gw'okuba ku kita gulina bwe guyitibwa na lwaki naye olwokuba tuzze kubabuulira bukulu ddi kyekyo kakinjagala okwogera kakati bwe tumala okuyingira mu nju ne batuzaala oba bako ne babazaala ne musasula byonna bye musasudde in fact awo ne mu nju awo we tulina okubeera ekita kiri ekiwasa naye olwokuba nti n'ebintu byava dda ku nnono tukireeta mu bintu mu birabo bino kyokka jjukira bino ebirabo byo biba mpeekeera ebirabo eby'ensonga byonna birina kuyingira mu kasolya omuli omutwalo omuli engoye z'abakulu omuli n'ensimbi singa ziba zitambuliddeko ku byambalo ebyo kati n'ekita kubanga kikulu kiwasa kirina kubeera mu nju enkoko y'omuko teri ku ebyo ebikulu kakati omuko tazaala mu nju ababeerayo be bazaala kyobola batulabangayo mukonti ng'ali mu ddiro lya kitaawe azze kuzaala na bataata be kakati ye aba mwana tabaawo kyobola n'omwana tabeerawo bino by'abasajja bakulu kubeera kugenda mu kyama okukitta kubanga muba mwakigenda mudda mu kukyala kati muli mu kutta kyama era si kya bugunjufu okuddamu okweronda n'obuzaaliranwa n'ebiki kubanga ebyo senga bayabinyonnyola dda abakulu n'abategeeza nti omulenzi y'ono ava gindi ne bakkiriza nti bakebedde empapula zaabwe n'ezammwe tewali kakwate tewali wadde endagaano eraga nti mulina omukago ogukwatagana so bwe tumaliriza ne tufuluma ebweru abataka olw'okuba nga baba batudde bweru obaleetera awo ekita kyabwe ekyamusaasaane oba ekyenjogeza ne banywako ensonga n'evaawo yonna ebeera eyagala okukutuka olw'omwana omuwala kati ono waffe owa bulijjo alina okumanya nti ekita ekyenjogeza kirina okufuluma nga ebikulu biwedde mu bufunze ng'okuzaalibwa kuwedde awo wonna w'ofunira omwaganya olina okuleetera ekita ekikola bakijjira mu birabo bino eby'empeekera ebyennyongereza ebibeera ebweru wabula ekita kiri eky'ensonga kirina kuyingira buziizi mu nju eryabakulu mu nkokola z'enju tukiyita enkokola z'ekisiisa kubanga ekyo omukulu ekyo abaako n'endagaano zalina okutula ne bakulu banne kiba kya mu nju kiwasa ekita ekiwasa kigenda mu bakulu ab'ekika kubawonyaawo luli watugamba kita ekiweebwa enju kuba kiri ekisooka ate ekyokubiri kino kyekiyitibwa ekyenjogeza katuli ku kiri ekyabenju ekita ekyokuzaala kati bwe tuyingira mu nju wali ekita ekyokubiri kyekino kyenjogeddeko ekita ekiwasa kati ekita ekiwasa kirina kutambula naffe nga tuyingidde mu nju tugenda mu nju na byonna n'ekita kirina okubaako kubanga mu biwasa ekita kibaamu era bakubuuza nti wawasa nnyabo wasasula ki nti ekita kyaliko era ne woba omukima ng'anobye oleeta ekita ekiyitibwa ekyakasagira ekitegeeza nti ekita kya mu nju ekita ekiwasa kya mu nju si kya mu luggya awomerwa nnyo omwenge kati akyamuse naye nga byebyo kakati ekita ekisembayo kyekiri ekyokusatu ekyenjogeza kifuluma bweru mu biri eby'empeekera ebirabo jjukira ebirabo lwaki bireetebwa bweru olw'ensonga nti mubirya n'abataka ffe wane waffe mu Buganda waliwo emikolo egiyitibwa omufu kati ng'okujja obutiko n'okutta ensolo n'enkoko empanga enkoko empanga oba sseggwanga bwefa olina okukwatako ekifi n'okiwa muliraanwa oba muteteyi oba wa muddembo oba wa luddaki olina okumutwalira ku kifi kubanga enkoko tetakulira wamu etakulewwo ne ku muliraano kati ne wano wetufulumya ebintu bino kubanga omuwala aba alidde mu mpya nnyingi tulina bigabana nga tebanaba kuyingira kisasi abantu ne babiryako ebiyingira mu nju tebifuluma ebiyingira mu nju tebifuluma tebiddamu kufuluma eyo nnono ennono y'omukolo nga bwe yina okutambula Alfred kano katono nnyo era kwe kuva ennono ey'okugamba nti ebyokwanjula byo binaaba byabweru ate ebyokukyala biyingire oba ekyo tulowooza kirowooza kakati waliwo ebintu ebimu nga tubireese buleezi era banaye mwafuna omukisa baganda bange nti mwatufunira bwereere ate nga ffe batutendekera ssente naye olw'okuba nti Katonda yatuweera bwereere naffe katugabe bya bwereere kubanga omugezi tebamubba kati kambabuulire emikolo gyonna oba kukyala oba kwanjula gisobola okuggwera ebweru oba munda ekiteesa omukolo ebweru bantu era n'okwanjula kusobola okubeera okw'omu nju
okwanjula konna mu bulamba bwako kusobola okubeera okw'omunju. Yes, ekiteesa omukolo ebweru oba kukyala oba kwanjula muwendo gw'abantu. So ekiteesa ebidaala ebweru ebidaala nju bajjajjaffe baasulanga na mu nsiko. Era eyo nayo bayanjulirangayo mu nsiko. Wategeera nga tugundi abeera mu kisaka ky'egundi mu kibira ky'egundi ne mugendayo ne muwasaayo. Abantu baasulanga mu miti nga nsolo. Kakati ffe wano ekituteesawo ebidaala ebweru oba tenti weema ebweru nti abantu bo bangi tebajja kujja mu nju bajja kubeera mu kanyigo. Kyova obatereddewo tenti era n'obaawula nga bw'onaabeera mu kiggwa oba mu kasubi. Mutuula mu kasubi ab'oludda olumu ne mutuula oludda, jjajja n'atuula oludda, jjajja nannyini ensonga n'abakolako abanira agamba nti mmwe ab'ekika ekimu mutuule eno, ab'ekika ekirala mutuule eno, nammwe mutuule wano kati waaba ensonga zo. Era bw'ekityo bwe kibeera wali nga tuzaala omwana. So ebidaala byonna bitegeeza nju. Ebidaala byonna bitegeeza nju. Era kyova oyogera mu bigambi wali ng'oyogera obaaniriza. Obaaniriza nti yanyo kwawulira nga mwogera. Mbo tetuzaalira wabweru bwekubanga tetwagala mukadaaledaale. Kugamba oli alaba kyoli kye yayogera n'ayagala afune ekyo. Kukoppa ku TV. Wabula si kya bugunjufu, wuliriza. Si kya bugunjufu kuddira nsonga za kyama kuzaatulira wabweru mu bangi kubanga wabeerawo ababi. Tusuubira nti wabeerawo ababi abajja okwonoona ekyama. Kyetuva tuyingira mu nju ez'ekyama zibeere za kyama. Nene wabweru osobola okuzaalirawo. Era ffe edda twazaaliranga mu luggya nga biggweerawo byonna teri kuyingira mu nju. Edda gye twakoleranga emikolo nga byonna biggweerawo mu luggya. Ne tulya kawungeezi. Alfred, ky'oyagala okutegeeza mu byonna nti oyo abadde yeeralikira nti omukolo ogw'okukyala ebintu ebifuluma bweru oli aleese ebintu ne mu nnyumba tebijaamu. Tewali ttabu. Mbannyonnyodde bulungi ne mbabuulira nti okukyala ekikuteesa mu nju ensonga eri bweti nti tuba tugenda mu kyama. Waliwo betusuubira nti bya kyama bya buziizi ekisooka mugenda kwogera mmwe ng'abaze n'omulenzi nti omulenzi mubbi ko senga nti naffe omwana waffe musezi ewaffe tuba n'ekitambo naffe waffe tulina amajinni. Kati ebintu ebyo biyinza okwesittaza abantu abamu kyemuva mujja batono mu kukyala ne muyingira mu nju. Naye wabanga gw'olaba buli kimu tolina ky'otya oleese abantu 50 bagenda bateeka mu kidaala ensonga muzoogereraawo naye era mujja kufunamu abatono bayingire mu nju. Kati ebirabo nziramu okukkaatiriza. Ebirabo bino tewabeerawo bazadde wali mu kukyala nga bwe twagamba nti kati wano okuba nti tewabeerawo bazadde senga waddembe okubifunirawo mu luggya olw'ensonga nti senga ekimuteesa weema wabweru ezo nju addidde enju ye n'agiteeka ebweru era weema nju weema busolya. Obwo busolya bw'aba afulumizza ebweru olw'okusobola okwakomodatinga abantu be bonna abeera bazze ku mukolo gwe. Nsuubira mutegedde bulungi. Ffe mikolo bidduluza Alfred. Weewa.